Bino bye bimu ku bizimbe by'essomero lya Bonna Basome lino ebyayonoonebwa kibuyaga eyayita gye buvuddeko. Okusinziira ku akulira essomero lino David Kalemba agamba nti mu kiseera kino abayizi basomera ku ssomero lya sekendule eriraanyeewo wabula ng'ate ye ofiisi ye eri wansi ew'omuti. Ono agamba nti ekyokusoomooza ekisinze okubatiisa kye kifo we bagenda okussa abayizi b'ekibiina ekyomusanvu mu kaseera kano abanaatera okutuula ebigezo byabwe eby'akamalirizo kyokka ng'ate essomero lye libadde lirina n'amasomero amalala ag'obwannannyini agabadde galyeyambisa okukolerako ebigezo era nga kati bibasobedde kane mu kibira. Kalemba ayongerako nti abasomesa kati abamu babeera waka w'abazadde abazira kisa okusobola okulaba nga bano basomesa abaana baabwe. Ssentebe w'akakiiko k'abazadde ak'essomero lino Jane Nassozi agamba nti bannabyabufuzi abali emukono bazze mu kulwana ntalo zaabwe ekintu ekissa amasomero eno nga gali mu mbeera mbi ddala. Nassozi agamba nti ekiseera kino omubaka akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti Johnson Muyanja Ssennyonga yasobola okukomererako ebibiina 3 byokka era ng'ono yafuna obuzibu obw'amaanyi okuva mu bakulembeze banne eno.